Abakyala abafumbo abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Mothers Union ku kkanisa ya St. Luke ey'e Seeta mu bulabirizi bw'e Mukono bakuzizza olunaku lwabwe mu kusaba okubadde ku kkanisa eno. Basoose kusala kaguwa olwo abakristaayo ne babaaniriza mu kitiibwa. N'eyo Mwoyo Mutukuvu amiina obugalo. Ssaabadinkoni w'e Seeta Venerable Edward Kironde Balamaze yakulembeddemu okusaba kuno okwetabiddwamu abakyala abafumbo ababadde banekedde mu Gomesi enjeru nga bawalekeddwako abaami baabwe. Kanoni Balamaze ayogedde ku makulu ag'okukuza olunaku luno era n'akubiriza abakyala okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Balamaze omukazi yabadde omugenyi waffe omukulu olwaliro mu St. Luke Seeta nga tujaguza olunaku olwa Mariam n'okwebaza Katonda olw'amaka ekirabo eky'amaka nga bwe batubuulidde enjiri ya leero. Olunaku luno lutuukidde ku lunaku ng'ate Ssaabasajja empologoma ya Buganda etukulembeddemu mu kulwanyisa akawuka ng'abafumbo. Ndowooza ffe tukulembera mu sitwage eno Ssaabasajja nga tukulembedde n'ensi yaffe eno naffe bennyini ng'aba mothers n'aba fathers buvunaanyizibwa bwaffe. Number 1 okuweera eddoboozi eri abantu. Ekyokubiri naffe bennyini okweyisa obulungi okendeeza embeera eno eya Mukenenya. N'ekyokusatu kuteekateeka abaana baffe mu nnyumba zaffe mwennyini mwe tutandikira. N'abasajja abasabye okwekuuma obutasaasaanya siriimu. Okutegeeza abaana bano nti akawuka ka bulabe katta ate kakyaliwo. Ngera bwe tulaba ripooti bwe zijja nti keeyongera bwe banoonyereza mu bavubuka university, high school n'ebiringa ebyo. Naye ani akabatwalira? Yeffe abakulu. Kubanga abavubuka bano basala ensalo ne bagenda ku multiple choices ku bantu bangi bebeegatta nabo. Ate olwaawo ne basala ensalo ne bagenda ku bantu abakulu omwe muva embeera neeyongera buli kiseera. Nolwekyo nga tujaguza olunaku luno lutukire mu kiseera kino ng'omulanga gwa kukendeeza embeera ey'okusaasaanya akawuka. Tubasaba abavubuka bannaffe, bavubuka baffe mu kkanisa, bavubuka baffe yonna gye tuli, tukube obulamu bwaffe kubanga kikulu nnyo. Obufumbo ojja kubutuukamu ate ng'oli mulwadde n'oba oganyulwa ki. Kikulu nnyo okutuuka mu bufumbo ate ng'oli mulamu. Abasabye okuzzaamu abaana ab'obulenzi amaanyi okusobola okubeera abakulembeze abalungi gye bujja. Nano mutabani ono ekulisi mubuka mukakkamu mukamuwombe fajja n'akufukamira kubuuza kati ng'ava ku nkuca y'omwana omuwala ye nga bamutendese buki bulungi. Tuyambe abaana bonna omuwala ng'agenda mu maaso n'omulenzi bw'ato. Harriet Balamaze mukyala wa Ssaabadinkoni nga yakulembeddemu okubuulira akubiriza abafumbo okutegeeragana, okwesigaŋŋana ssaako n'okuwuliziganya nga bye bimu ku binyweza amaka. Omulamo gw'omwaka guno bwe guli tubadde tutunuulira tusobola tutya okugasiza awamu okufuna amaka amalungi oba obufumbo obulungi bw'omwami n'omukyala. Nabadde ntunuulira ekisooka ekiyinza okutuyamba okugasa mu maka ng'omwami n'omukyala. Kigambo si kirala kulokoka. Mu ngeri y'emu akubiriza abafumbo okwewala ebikemo nga obwenzi ekiyinza okuvaako endooliito mu maka. Omuntu ow'okusatu alina amaka agamu ge yayingiramu muno mwaffe okugasa kwonna ne kugwawo abantu kwe bamaze emyaka. Omuntu ow'okusatu bwe yayingira mu maka ge mmanyi oba ge namanya oluvannyuma omwami ng'ono switi kammonde amugamba buli kimu akitunda ate sente nga bwaziwa. Mu kusaba kuno abakyala basukka mu 10 balayidde ne bayingizibwa mu kibiina kya Mothers Union mu butongole. Ebigendero bitaano basinaba kubalayiza kambe bajjukize naffe ejjukanye okuteekawo enkola ennungi mu bantu ereeta obutebenkevu mu maka n'essanyu mu baana. Bano babadde n'abaami baabwe era ne babayozaayoza. Abakristaayo batonedde Katonda ate ekkanisa nayo neebaddiza bwe bagabidde amagi okubasiima. Abasajja abatandisi b'ekkanisa eno twalira taata Lukoma n'omukyala.
Sandra Kizito akulira ekibiina kya Mothers Union ku kkanisa eno akubiriza abakyala okuyamba ku bammemba abapya abayingiziddwa mu kibiina kino. Kizito, chairperson wa Mothers Union, St. Luke Seeta. Twebaza Katonda okuba tutuuse ku lunaku luno olwaleero lwa Mothers Union era tulina bammemba abayingidde naye nga tugenda bakubiriza n'okubavubangayo okulaba nti basigala mu kibiina n'okutambula ng'omulama gw'ekibiina bwe gugamba kuba omulama gw'ekibiina gutugamba okulabirira amaka gaffe n'okubeera ekyokulabirako gye tubeera n'abantu bonna abatwetoolodde era twogera n'abaana n'abo abaakafumbirwa okulaba nti basigala mu maka gaabwe ng'ekigendererwa ky'obufumbo bwe kigamba kubanga abantu abamu ennaku zino bafumbirwa naye nga ekyamazima bali mu kupapa nga bapapye bupapi tebeetegese naye tubayambako naddala abazze nga bagenda okufumbirwa ne twogera nabo okulaba nti babeera mu maka nga bamanya ebigendererwa by'amaka n'okugatwala mu maaso. Ku Lwakyagwe TV nze Brenda Nanziri. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you